Akakiiko ka Parliament akalondoola ebyenfuna by'eggwanga kakyagenda maaso n'okwekenneenya okusaba kwa gavumenti eyagala okwewola ensimbi esoba mu bukadde bwa dola za Amerika 199 nga mu zaakunoobwe buwumbi 725 nga zino zaakulirira ekitongole kya UMEME oluvannyuma lwa kontulakiti yaakyo okuggwako. Leero ababaka abatula akakiiko kano basisinkanya abakungu okuva mu ofiisi ya Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti, aba Electricity Regulatory Authority ne Uganda Electricity Distribution Company Limited nga bano bagenda okudda mu bigere bya UMEME okusobola okumanya ensimbi entuufu UMEME z'ebanja. Mission is meant to enable the company recover capital investments that they have implemented but they have not recovered through the tariff, and because the concession is coming to an end, these investments cannot be front-ended in a short time. Aba Electricity Regulatory Authority nga bakulembeddwamu Engineer Ziria Tibalowako bategeezezza nti UMEME yasooka okusaba obukadde bwa dola za Amerika 235 ne zikka mpaka ku bukadde 199 nga bwe beekenneenya bakizuula nti erina okusasula obukadde bwa dola za Amerika 27 zokka. Payments have been progressively reducing depending on the recovery by UMEME through the end user tariff. So far we've submitted the 4 estimates. We started at 225.7, came down to 176 to 155, and the most recent one that we submitted, which was 127.655. Ono agamba nti endagaano gavumenti gye yakola ne UMEME yalimu ebirumira kubanga enyigiriza nnyo gavumenti nga singa UMEME tefuna ssente zaayo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno endagaano lw'egenda okuggwako gavumenti yakusasula engasse esoba mu bitundu 10 ku buli 100 ebyensimbi ezirina okusasulwa wamu. Negotiate and agree on a documentation, and to some extent has an impact on the existing agreements. And maybe that's what I'm referring to, whether there must be some clauses that should be either deferred or amended or agreed with the government to avoid disadvantaging the government. I think that one is the responsibility of our ministers. Joseph Irianga yakulira okubala ebitabo mu ofiisi ya Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti ategeeza nti baweebwa omulimu ogw'okubalira ensimbi za UMEME naye kati tebannamanya muwendo mutuufu kubanga waliwo ensonga ezeetaaga okusooka okwekenneenya ng'ayogedde ne ku alipoota ey'enkomeredde egenda okufuluma ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Of $190 million, which was quoted in the invitation letter for the meeting, is a tentative figure in the second last draft report, which is still under review by the consultant and the stakeholders. Emiwendo gya ssente egitakwatagana gitabudde ababaka ng'abamu beewunyiza lwaki gavumenti epapirira okuliyira UMEME ng'ate yarangirira myaka 3 emabega nti si yakujongera ndagaano ng'era beebuuziza lwaki UMEME esaba obulindo bw'ensimbi ng'ate ssente zezeesiga mu masannyalaze ebadde zijja mu kutunda masannyalaze. Who was fooling? UMEME didn't know how much they were supposed to receive from government, or they were using this opportunity of buyout, because from 190, that is what they were asking for, to now after the buyout, because people, different individuals have bought shares there. Are you going to remove the company from there? Wabula hiri y'abaana abasabye bagire nga bayimiriza ebyokwewola obukadde bw'ensimbi za dola ya Amerika 199 okutuusa nga Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti afulumizza alipoota ku muwendo gw'ensimbi omutuufu. The buyout amount, I think that one we have to look at the lease and assignment agreement again. Maybe Era, you have a comment on that. Kati embeera efuuse ya Ssemusota guli mu ntamu kubanga singa gavumenti yeewola ensimbi empitirivu zetagenda kwetaaga oba okuyimiriza okwewola kyakugisuula mu ntata omulina okuwa engassi. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku Rakees TV Agaleero.